Bana mukulikeyo. Ngati muda mukulikeyo. Twere twegezamu okututta, right? Tejja kusoboka, banange tejja kusobola. The t-shirt. Okay, President, ali mugenda wagenda okuwumulirako. Distance tutambudde nene nnyo ddala omulaba mukoowu ddala. Naye embeera eziweerewo ekkubo okuyitamu lino lyolengera amazzi galisazeeko ate tuyinza ate kuba nga tweyongerayo. Next up, Chabrani has scored 10 votes. Ngojeke essanyu abantu b'omu Northern Uganda lye baalaze Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo lye twabadde tutasuubira nti ajja ddisangayo kyokka ate n'ebisoomooza byabadde bingi. Mu bisoomooza ng'otaddeko amakubo amabi, embeera y'abantu eyungula amaziga, ngenda kwoleka ekyabadde mu lugendo lwe ng'akomawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasimbudde mu bitundu bya Gago ku ssaawa 11:30. Atuuse e Kampala ku ssaawa 2 wayingiridde mu State House e Magere ku ssaawa 2 ez'okumakya. Kino kitegeeza ki? Enguudo mbi, amakubo mabi, w'olengeraawo abamu baasiraanye emmotoka nga zifudde era basigaddeyo. Mu mboozi eno tugenda kubeerako bye tutunuulira. Ngenda kuwa olugendo luno nga we lwatambudde okutuuka we batuuse ewaka. Lwonna ssaawa ku ssaawa olyoke otende Uganda. Olugendo gwe lwolina okutambulira okuva wano okgenda e Bungereza, bo baaluvudde wali Agago kujja Kampala ye Uganda. Mu katambi akalala ke tulabye kabadde k'abaana. Abaana abo babadde bakomuniketinga obumu ku bubaka bwendowooza nti bukulu nga tetumanyi oba tunaafa nga tubulabyeko abamu. Kijja kuba kisa kya Katonda. Oba oliawo singa Kyagulanyi akwata obuyinza yayinza okitulagako ekyo nti omukulembeze ave mu buyinza ayimirire abuweeyo mu mirembe beegweko mu kifuba n'omulala ayingira incumbent ng'ayingiza ajja. Tugenda beera nga tutunuulira ogumuzannyo mulamba. Tugenda beera nga tugutunuulira. Obukoowu eri abaana abatambudde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bubadde bubalabika ku maaso, naye nga bw'otunuulira ku maaso ga mukama waabwe ate omanyirawo. Naye lwaki tomusaasira? Kubanga okuva we yatambula weebuuza Kyagulanyi akozesa ki? Anywa ki era alya ki? Omanyi kye bayita gas. Omanyi okutambula weeks 2 non-stop naye nga buli lunaku ozuukuka oli energetic. Alinga abadde anywa rock bomb every morning. Akeera ne smile, akeera n'amaanyi, n'asiiba mu nfuufu na buli kimu. So tugenda beera nga tubitunuulira okwongera obeera nga tubigaziya. Waliwo General Katirima avuddeyo n'akunga abantu essembabule okwerinda Bobi Wine bw'anaaba agenze. General Katirima yoyo gw'olengera. Honorable Goreti Namugga amwanukudde. General Katirima biki byayogedde? Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira osobola okubeera nga obiraba. Waliwo omuvubuka gwe bayita Masudi. Masudi yakubibwa amasasi mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 naye bamukuba 18 amasasi ne bamwongera mu mugongo ne mu maaso. Emmotoka ya poliisi n'emuvuga n'emusuula mu mochare. Eyali mu mochare abaali awo agenda okulaba omuntu ng'awanise omukono kwe kumugjayo ne bamuddusa ne bamutwala mu ICU.
bwatyo nasimatuka. Omuvubuka oyo twamulaba mu kuzika Marinos era tugenda beera nga tumukulaga. Masudi nga yambibwako NUP n'abantu mu diaspora bamututte mu USA okusobola okubeera nga ajjanjabwa aterere bulungi. Masudi tugenda mbeera nga tumukulaga. NUP mwebale nnyo. Emboozi zonna tugenda zikulambululira olugero lwonna olwa mu ngeri yemu waliwo emboozi y'e Kasese. Emboozi y'e Kasese eno olunaku lwajjo nabagambye nti erimu ebirumira ku bantu abalumbye barracks. Leero UPDF efulumiza ekiwandiiko. Naye ekiwandiiko kino ffe tugenda kireeterako n'akatambi kano ke tufunye. Then tubeeko ebibuuzo bye twebuuza. Bano ddala babadde balumbaganyi oba waliwo ebirala gavumenti byeyinza okubeera ng'ebala. Tugenda bitunuulira. Waliwo eyawanise ne bamukuba amasasi. Ku professional ya UPDF ne police awanise lwaki mumukuba amasasi. Lwaki temumukwata gye abannyonnyola ebirala. Byonna tugenda bitunuulira. Katukole bwe tuti. Nkomewo tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nzikiriza nkubuuzeeko yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera lunaku lwa Sande era ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa Novemba oba gwa 11 omwaka tugukuba olukumu mutwe. Omwaka ogukozeemu ki? Kikulu nnyo okukyebuuza. Kikulu nnyo mukadde kano okubeera ng'okyebuuza. Sigenda kudda mu luloddo. Video jimpeere like. Yakatwe gattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo. Njagala kutandika n'olugendo nga bwe lubadde. Bobi Wine atambudde weeks 2 mu bitundu bya Northern Uganda. Agago bitundu ebya Northern nga wobimanyi byonna ne mu kubitambula wabaddewo okusomoozebwa okwenjawulo. Mu byo abaana abatambula n'omukulembeze njagala okkirize abamu babadde n'engoye tebakyayina zibamazaako ne basazeewo bapambane ekijja kijje. Mugatta obukoowo bwa buli lunaku biki eyamaze weeks 2 ng'abaana tebaddako waka. Kakati olunaku olwajjo laale we yawedde wabaddewo vibe abaana nga bagamba tulaga wa tuddaka. Tulaga tudda Kampala ne basooka bakivimba mukaawo. Now of course n'abo ku kitundu ekyo bo twakitegeera tebalina ngoye ezo eza yero ze bambala ne ku Christmas. Endongo nesooka ebinuka mukaawo. Leka nkuweko ku baana nga basanyukira okudda eka. Batuwe.
Yoyo kansa atavuganyizibwa kanso. Ekimu ku by'olina okwebaza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe ku preachinga unity obumu nti bw'otunuulira awo wabaddewo abambadde red ne yellow. Of course yellow be bali abeeri Morgan abadde ambooza kati abo bye bazina babimanyi Oluganda balumanyi ne mubuuza waaye endongo eriko nti omanyi ekigambo abantu nga babiibya polokoto wano pompo apolokoto tugenda owulira erimbu bya buwemu wano nga tudigidda budigizi kati omuziki gwo togunyumiza mbeera tudde ku mulamwa nti byonna byolina okwebaza Bobi Wine abambadde yero we bali bakuba ndongo n'aba red we bali bakuba ndongo preachinga kibayita unity fe tuli banna Uganda abaagala twawula abo batwawule ne tuli banna Uganda kakati ekirala bana abaana batuufu okubiibya lwaki nkoko njeru eri gavumenti ab'ebyokwerinda nti buli we babalaba nga abalina okubeera mu kkomera si nti balina omusango nedde tebalina musango naye ye buli abakulu lwe babatunulya balaba abo bonna singa tubakwata ne tubateeka mu kkomera kati we bafunamu eddakiika eno babiibyemu bwe bafunamu that moment let them enjoy babadde badda Kampala of course Dumba mbalabi bonna abaana Olivia Lutaya Kanso bonna mbalabye so babiibizaamu ate omukulembeze yagamba nti buli wafunawo essekendi ey'okusanyuka musanyukamu kuba tomanyi lunaku lwanca buli wafunawo essekendi esanyuka musanyuka akwogerere n'ensanyukamu kozi olw'enca tolumanyi so bwe twavudde awo omukulembeze yakulembeddemu convoy okwolekera okufuluma agago okwolekera Kampala ku ssaawa zaabadde 11 n'eddakiika 3 omukulembeze yatuuse ku kkubo w'alina okubeera ng'ayita ng'amazzi gaasaze embeera eyabaddewo yeeno mukwano gwange katugirabe. Okay, President, ali mugenda wagenda okuwumulirako distance tutambudde nene nnyo ddala omulaba mukoowu ddala naye embeera enzibu ekkubo tulina okuyitamu lino lyolengera amazzi galisazeeko ate tuyinza ate kubanga tweyongerayo yadde eddakiikamu yadde akatikitikire tuyinza kweyongerayo kubanga amazzi gasazeeko tewali mmotoka n'emu esobola kuyitawo ndowooza n'abatuuze mbalaba bwe bati wasafaringa okubanga maama omwana yakulembera boda muzirengera so kitegeeza tetusobola kubanga tweyongerayo yadde eddakiika n'emu yadde akatikitiki tewali mmotoka esobola kuyitawo ndowooza abantu mbalaba wegabakoma bali bakutte boda bagikwatako 3 4 okusobola ate okubanga tebagenda kweyembera eriwo kitegeeza tulina ate kudda gye tuva. Okay, kakati eryo lyekkubo kyatwalidde abaabadde balina okusala obusazi batambule okuddayo emabega olugendo lwa ssaawa kumpi 1.5 okuva gye bava emabega essaawa ziri 11.5 akawungeezi. Omukulembeze omulaba akooye ebyaddala akooye abaana bakooye naye ng'eryo lyekkubo kati kino tekyewuunyisa amakubo geeyo gonna tugalabye gy'abadde atambulira gonna gali bwe gatyo gasala tunuulira obulamu bw'abantu waliwo we yali kitugumu
nolaba omusajja yajja kutta omwana we naye nga basala mazzi omwana mulwadde tewali ddwaliro ng'agenda mayiro nga 10 atwala mwana mu ddwaliro then kati awo baavuze ne badde emabega ate essaawa ng'emu n'ekitundu okusobola okuddamu funa ekkuba eddala ne basimbula bwe bamala okusimbula awo baayolekedde kakati bamala okusimbula awo woolengera awo baabadde batuuse eggulu awo baabadde batuuse eggulu naye mbuuza nga ziri ssaawa mmeka awo zaabadde ssaawa 2 zaabadde ssaawa 8 ogw'ekiro awo nga bavugidde ssaawa 6 nga bavugidde ssaawa 6 okuva agago okutuuka eggulu bavugidde batandise ku ssaawa 12 batuuse ssaawa 8 ogw'ekiro awo woolengera awo ssaawa 8 tuweeko katono nnyo katambi ako katono nnyo kati awo baabadde eggulu bavuga bava agago ezi ssaawa 8 gwa kiro then ne bajja batuuse Nakasongola awo kati woolengera Nakasongola batuusewo ssaawa mmeka batuusewo ssaawa 9 no batuusewo Nakasongola batuusewo ku ssaawa zaabadde ssaawa mmeka no awo babadde Kaluma awo Kaluma yes awo Kaluma Kaluma batuusewo ku ssaawa 9:34 gwa kiro bavudde bannaye enguudo bavudde agago ku ssaawa 11 n'ekitundu ekkubo ne libabula ne bavuga ne badda emabega kati okusimbulira ddala ssaawa 12 ez'ekawungeezi 12 ne batuuka eggulu ne batuukawo ku ssaawa zaabadde 8 ogw'ekiro ne batuuka Kaluma kati awo zaabadde 8 ne batuuka awo Kaluma awo woolengera awo ku ssaawa 9:34 bali mu kutambula tuweeko katono nnyo katambike Kaluma kakati awo Kaluma matumbi budde ssaawa 9:34 batambula ne bajja ne batuuka Nakasongola awo woolengera Nakasongola emmotoka ezimu ne zifa Nakasongola batuukawo ssaawa mmeka batuukawo ku ssaawa zaabadde 11:45 ez'ekiro zisemberera okubeereza okumakya 11:45 n'enjagala ojjukire baazuukuse eggulo ku makya ne bagenda mu campaign ne batandika okutalaaga ne bava mu campaign ku ssaawa 11 ne bavuga bagende bayite mu kkubo eryabadde lirina bafulumya agago ne batuukawo ku 11:45 oluguudo ne lugaana ne bavuga 1 hour and a half kunoonya kkubo ddala ne basimbula ku 12 okuva agago ku ssaawa 11:45 bali Nakasongola emmotoka zifudde tuweeko katambi awo
Kati abamu basigadde awo ng'emmotoka zikyankalanye. Dwaki? Dwa makubo amabi. Basigaddewo abalala ne bakola ki? Ne baproceedinga ne beeyongerayo. Ku ssaawa ebadde eweremu n'eddakiika 17 ey'okumakya awo woolengera babadde batuuka Matugga. Matugga awo nga bamaze okugamba nti bye Bunyoro, bye Lango, bye Kalamoja, Acholi sub-region, ezo zonna bazikubye mu weeks 2. Okategedde? Zonna bazikubye mu weeks 2. Amambuka district bazikubye mu weeks 2. So awo babadde batuuka Matugga bwe batyo ku ssaawa emu n'eddakiika 17 ng'obudde bukedde. Obudde bukoze ki? Bukedde. Tuweko katono nnyo. Okay, kale awo babadde bamaze okubeera nga bayingira Matugga ku ssaawa zibadde 2 n'eddakiika nga 25 bwe batyo babadde bayingira mu State House e Magere. Babadde batuuka ewaka neggweraba olugendo bwe bibanga makubo malungi tegayina buzibu, omuntu tekyetaagisa kuvugira ssaawa 8. Okuva eyo tekyetaagisa vugira ssaawa 8. Naye bano bavuze okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu batuuse e Kampala ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'okumakya kiva ku nguudo. Then bwe batuuse ewaka ne wabeerawo omukulembeze okubeera nga ayogerako eri abantu bano, naye ndowooza tusooke tufune akatambi kano oba nedda tusooke tufune akatambi k'abaana bano. Sooka otuwa akatambi k'abaana bano. Chamberlain has scored 10 votes.
Akatambi kano koogera nnyo. Obumu ku bubaka bwe katuwa oba bwe katulaga kwe kulonda okuli free and fair ng'awangudde aweebwa entebe ye. Bakulaga Bobi Wine ne Mwami Museveni. Bobi Wine awangudde, Mwami Museveni n'amuyozaayoza. Kino kye kyandibadde ekirungi. Kye kyandibadde ekirungi. Nenjagala otunulya olugendo Bobi Wine lwatambudde. Olabe engeri gye batambulamu n'okutoba okunoonya akalulu. N'okawangula. Atawangudde ate ne yeremeza mu buyinza. Otunulire enguudo ze bayiseemu. Obugubi bwe bayitamu. Akaluba kanoonyeza mu mbeera nzibu nnyo. Mwami Museveni talina lunaku na lumu lwamenyeka. Bw'aba alina gy'agenda azina enguudo tazisanga nedda. Afuna nnyonyi n'emusuula gy'alaga. N'ayogera kimu bibiri n'emuzza e Kampala. Daba obugubi bano bwe bayitamu okunoonya akalulu. Naye bannansi ne bagamba owaayi fono gwe tulonze gwe n'ogamba nedda. Nze mpangudde. Balonze mulala alangirirwa n'aba mulala. Ddala abantu bano bwe banyiiga oyina ky'obanenyaako. Gwe tunuulira amakubo Kyagulanyi gayitamu. Bobi Wine yagambye nti ssente tezimala. Kuliriza. Njagala otunuulira amakubo ago. Emmotoka buli webeera mu buseerezi enywa kubanga ekozesa amaanyi mangi. Bw'oba wabaza amafuta ga kakadde oyinza okumaliriza ng'olunaku okozesezza ga bukadde bubiri. Kitegeeza expense zongera okulinnya ze mutaabala nnyo. Oyinza n'okubanga mwabala nti kale tuyinza okutaataganyizibwa kakakadde ku kakadde katubalireko ataano kamu ataano. Ne mumaliriza nga muyise ne ze mwali mutaddeko ez'ensuusuuba. Kitegeeza emmotoka zifa. Ekitandibadde osinga babadde bayita ku main ne makuba amalungi tezandifudde zityo. Amafuta geeyongera. Frustration yeeyongera kubanga mumukwatira n'abantu. Abaana ne babeeramu okutya n'ebiringa ebyo. So olaba obugubi bwe bayitamu nga bw'amaanyi nnyo ebitagambika. So olugendo bwe rutyo bwe luwedde. Bwe batuuse ewaka bwe batuuse ewaka ayogeddeko nabo. Ayogedde ki? Tugenda beera nga tukiwulira. Munzikirize nsooke mbeebaze. Njagala kwebaza buli omu alina kyakutte. No contributinga ku ssimu gye nazze ne njogerako wano. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbadde njogerako n'omukyala omu n'avaayo n'aŋŋamba nti neeyogera omuwendo ogw'essimu then nga bw'obuulira n'abantu ki ekisigaddeyo n'ensanga nga kino kirungi nti abantu bamanye ki kye basonda na ki. Then nenjagala okujja wano mbabuulire. Omukyala akiŋŋambye Jennifer Kintu era ng'ali mu ggwanga lya United States awo mu America. Akontributinze n'emitwalo 3. Balaye neeyanzizza neeyanzeege. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ngenda kuwandiika list then nzije nsobole okubeera nga mbeebaza. Kakati ku kyaŋŋambye njagadde nzije mbabuulire. Essimu ng'essimu gye twetaaga era esobola okukola emirimu obulungi. Essimu eri mu mitwalo, olira n'emitwalo. Essimu eri mu kakadde kamu mu emitwalo 65. Sofa twakafunako emitwalo 7,165,53. Ekitegeeza nti tukyabulayo emitwalo 9,3,13
447 ya kukamu nkaga mu 5 twakafunako 7,655 kitegeeza tubanjibwa emitwalo 9,347 banaye mwenna aba contributings mbebaza era mpandiika ngenda kujja mu butongole mbebaze naawe wegatte ko tuyambe essimu eno etuyamba nnyo ku mirimu wano so nsaba munyambe mungattireko tubuzeeyo emitwalo 9,347 tusobole okubeera nga tugifuna so neyanziza nnyo mwenna abasobodde okubeera nga mujja mutukwatireko ku ssimu eno era waliwo mukyala Fatuma naawe watukwatiddeko n'emitwalo 17 n'endala ezeyongeddeko n'abantu abalala bangi waliwo eyankubidde nampeereza 10 n'aŋŋamba nti nze nkugoberedde ebbanga ddene wafiirwa ne taatawo ne nga kituufu ono mugoberezi wa ddala toyina bazadde konze anyway so byebyo mpandiika amannya nja kujjano buli omu musome nekyotuwadde banaye tweyanziza era tusiima ebitagambika waliwo abasindise omutwalo waliwo abasindise 3,000 waliwo abasindise 2-3 banaye neyanziza nnyo neyanzeege kino tukikole kubanga essimu era ekola mirimu gino katweyongereyo omukulembeze bw'atuuse enamba y'essimu ye yebadde ku screen bannange eri mannya aga Kivumbi Jime si mulala yenze kennyini eri mannya ga Kivumbi Jime yeyo ku screen osobola ogira ng'ogirekako omukulembeze bw'atuuse ayogeddeko n'abaana era n'abakulisa nenga bakoowu bitya sooka otuwa akatambi ako ng'ababuuzaako ogenda ku mazzi People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP, people power, our power, our power, people power, Pedro Padeno, Pedro One, Pedro One, Pedro Padeno, Pedro Padeno, Pedro One, Pedro One, Pedro Padeno, banaye mukulikeyo, ngati muda mumukulikeyo twaire twegezamu okututta netejja kusoboka bannange tejja kusobola tujja kumalako lazima twagamba tulina okutuuka mu buli kitundu kya Uganda kyonna mu buli ngeri yonna mwebale nnyo mwebale ddala banaye mwekubireko mu ngalo mwebale butakowa twebaze Katonda tukubireko Katonda mu ngalo zange yamanyi nti banafu abamu bakyaliyo abamu emmotoka ziri staff ne tuwuliziganya nabo batetenkanya okuvaayo mukulikeeyo mugende mupowemu twenayo saawa busaawa ogawowa ndowooza bannange mulabye kyomukisa ndabye nga bangi muze mu documentinga nga bwe tutambula
twasimbudde Agago ku ssaawa 11:30 kati ssaawa zigenda kwera 2 essaawa 14 14 hours twavuze 8 hours okuva Agago paka Gulu eringa flight okuva Entebbe paka London kati tukoze 14 hours okuva Agago paka wano eringa flight okuva Entebbe paka California. So embeera ya Uganda gyerimu. So imagine business ezesala tubadde tunyumya ne tugamba kati omukazi nga balina mulongoseza Gulu nga lyagago ffe nga tuli mu Land Cruiser nene tumala 8 hours. Imagine wa muntu wa bulijjo. So tujja biwangula ebyo naye tugenda kutuuka buli wamu mugende mu recharginge bebawaka masaji bamama abaana bawaka masaji olunaku lw'enkya tugenda Butambala Mukama batambuze bulungi. Olivia Lutaya jangu tuwe sana. Omwana Olivia Lutaya ayina essaala gy'atuwa. Olivia Lutaya. Era kale olugendo bwe lutyo we lubadde bwe lutambudde. Njagadde ndukuwe. President agambye nti okuva Agago okutuuka Nakasongola batambulidde 8 hours. 8 hours lwenkanankana okuva e Kampala okuva Entebbe okutuuka e London. Kitegeeza omuntu okuva Agago okujja e Kampala okozesa ssaawa 8 wenkanankana n'omuntu alinnye ennyonyi okuva Entebbe okutuuka e London. Kakati ate okuva Nakasongola okutuuka wano e Magere awo we bali kibatwalidde 14 hours essaawa 14 kyenkanankana n'okuva Entebbe ku kisaawe ogende California. Kiregeeza bw'oba n'omulwadde omuntu aba alinnye okuva Entebbe n'atambula n'agende California nga gwe ova akugambe imagine nga tulina mu Land Cruiser kati ate oyo atayina kidduka bwe kiti. Uganda twesabire. So njagadde nkutambuzeemu kyendowooza nti sikoze bubi okutambuza mu lugendo luno batambudde batya era nabadde njogeramu ku makya ne omu ku mikwano gyange okuva mu US awo nangamba ne wasembiyo tulaga ekiro nga ali staka ku mazzi tulage no tulaga yayiseewo atya nenga okay kanzije emboozi no tugikole tukulage embeera nga bwetambudde kansuubire nti sikoze bubi njagadde okulaga olugendo ng'erwabadde okuva we basimbudde. Now bwe tuba nga tuvuddeko awo katugendeko wano omukulembeze akomyewo e Kampala era nga olunaku olw'enkya tebannazikiza. Ekituufu kiri nti kampeyini zitandise omusika bw'obanga omutunuulira atandise musajja atokogga stress atandise okubeera nga akoggamu. But of course mu kampeyini bino bisuubirwa talya asiiba ayimiridde biki kwegamba bino bisuubira. Then akomyewo enkyagenda Butambala ewa Honorable Muwanga Kivumbi gyayolekera ne tugenda kwogera ku ebyo. Katwogere ku Ssembabule nabo nga bali mu kwetegeekerera omulinda. Essembabule eno Honorable Goret Namugga avuddeyo n'ayogera ku bigambo ebyawandiikiddwa Jeno Katirima. Jeno Katirima ayina ebigambo byayogedde ku Bobi Wine ne ttiimu gy'atambula nayo.
Njagala ebigambo bino tubiwulirize then tujje tubabuulire kiki kyebatya kyo bakimanyi oba tebakimanyi. Wuliriza. Disappointed by General Katirima. General Katirima apostinze ku mikutu egimu ng'ateekayo ebigambo bino. Njagala mbisomenga webiri. Omwana abadde concerned n'akimpereza mu inbox nga wekiri era ngenda kiforwardingira security. Kanchi basomerenga bwakiwandiise. Agambye message eno mugiwulirize bulungi from a leader. Mbalamusizza mwenna bannasembabule naddala ab'ekyabi Sembabule Town Council Matete Mitete ne Rwebitakuli nga nnya ogw'ekumi ataddemu na gwa 10. Tulina omugenyi tulina abagenyi. Mbasaba ffenna twambale yellow, that is NRM, tubeere waka mu tawuni zaffe ne ku nguudo nga tuli bakakamu nga Bobi Wine n'abagenyi abalala nga bayitawo mu uniform yaabwe emyufu. Mubawuubire bayitewo bagende amakubo gaabwe mubawuubireko buwuubizi. Temubakanyugira, temubakasukira bisongovu, temubakanyugira mayinja, mubaleke bayitewo mu mirembe. Bwe bamala okuyitawo mudde ku mirimu gyammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulembeze agamba ab'NRM bagende ku makubo. President Kyagulanyi jajja. The reason as to why njogera nti mbadde disappointed because mbadde siwulirangako General Katirima mu vuyonga gino. I've never heard of him. Naye General nkusaba message eno yonna gy'ogipostinze nsaba ogisikeyo. Mbadde nsaba ogisikeyo. Waliwo ensiga egenda ezimbibwa gye njagala okwongera okutegeeza bannayuganda nti omuntu yenna asiga violence. Kino njagala okukibategeeza whether you are a general oba oli munene nnyo mu gavumenti. Njagala okubategeeza toyina violence gy'oyisobola kuba naye esinga y'abannayuganda. Ekyo nkibabuulira. Masses we zinaavaayo to react against some of these. Obwovaayo n'ogamba abantu nti bambale engoye zaabwe z'NRM bajje ku makubo nga n'opwejja. Njagala mukiwuliza bulungi eno message eva ewa General Katirima agipostinze ku mikutu simuwaayiriza. Akunga ab'NRM bajje ku makubo nga President Kyagulanyi ajja nga bambadde kyenvu. Bane njagala okubategeeza, njagala okubasaba. Eno message, let it go out there. Kuba kolegi bafa bali mu NRM. Bambi temutusindikiriza mukola violence. Kino kyotandikako kino bakikolako. President Kyagulanyi bwe yajja Sembabule oluwedde. Njagala mbabuli ekyaliwo it was bloody. Era saagala General Katirima okirowoozeeko nti oyagala okirabako Sembabule kati. Kubanga abaakubwa battibwa mu bunyomero obwo. Okuleka nga kino kyoyagala okukomyawo kikolebwe. Ensonga lwaki buli candidate awa road map ye nti President Kyagulanyi candidate, presidential candidate ng'ali mu kitundu kino. Presidential candidate omulala talina kuba mu kitundu kyekimu. Kaakati nkubuuza ekikugambisa abantu b'NRM babeere mu byakyenvu mu tawuni bagende ku makubo ddala okuuma mirembe oba wegezaako gimalawo. Bagenze ku bifaananyi byaffe byonna babijjeeyo babitimbudde eyo enkambi ya Mwami Days. Era nebaza abavubuka abaavudde ne bagamba nti nedda honorable ife kitujje mu nkambi y'NRM ye indiscipline. Omuntu wabanga tasobola kugumiikiriza kifaananyi kya muntu olwo bw'anaasanga omwana wange tatte mutte. Eyo spirit njibeebaliza mutandike okubuuka n'okulabuka mumanye nti bwe tetusobola kudiiringa n'abatemu. Era njagala okutegeeza Electoral Commission y'e Sembabule nti bino ab'NRM bye bagenda bakola sijja gamba NRM yonna no. Oyo no Mwami Days ne banne. Okutimbula ebifaananyi byaffe eby'opposition. Okutimbula ebifaananyi we can do the same. Tusobola okikola. Naye temusobola tusika tuzza muleni yammwe ey'abasiru. Naye nja kubategeeza bannyammwe ne bakitamu baba nga balemererwa obbagunjula. Kati ensi egenda bbagunjula. Okay, kale Honorable Goreti Namugga bw'atyo bw'agenze maaso n'okubeera ng'atubuulira. Kakati njagala batwala speed. Obudde bulinga obugenda butuliira empinga oba owejjokolera. Katweyongereyo. Mumanyi omuvubuka gwe bayita Masudi.
Omuvubuka njagala omututere ku screen oyo gwe bayita Masudi, then tuyisewo emboozi ye ogitegeere. Masudi yoyo gwolengera ku screen atugoberera. Omwana oyo NUP yamukutte nemusindika mujjeeko ku screen. Yamukutte nemusindika mu USA. Njagala bba mboozi eno yannaku nenjagala ngizingezinge tugifunze. Masudi ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba 2020 Masudi yakubwa amasasi. Okwekalakasa okwaliwo bwakubwa amasasi mangi, gaali mangi. Bamukuba maaso eno mu lubuto, ne bamukuba wano weebati, ne gamuyuza wano, ne bamukuba okuva eno mu mugongo. Masudi n'agwa. Addamu asituka yeekaka badduke ne bamwongera eri eddala mu mugongo. Oluvannyuma emmotoka endala nejja ey'abasirikale ndowooza ng'ekuŋŋaanya bafudde, kuba ennaku z'omwezi 18 ne 19 abantu abasoba mu 5 baafa. Ne bamuteeka mu kabangali, ne bamutwala ne bamusuula emulago mu mochare. Bwe bamusuula emulago mu mochare, omwana ono kati eyali addukanya mochare abaggalawo afuluma, Masudi n'awanika omukono ng'alaajana. Attendant oyo wamuwulirira najja n'amugyo ne bamuddusa mu intensive care unit. Ebigambo bino omukulembeze yabituwandiikidde olw'ensonga omwana ono yatoba mwamulaba nga yenna ayiise bw'ati. Olwaleero NUP ng'eyambibwako bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja bayambyeko omwana ono okusobola okugenda e Bulaaya, era ali mu ggwanga lya America nga w'omulengera mu kifaananyi ekyo, ali mu ggwanga lya America gye yagenza okubeera nga ajjanjabibwa. Emboozi eno lwaki ngibaleetedde? Njagala ngibawe ngifunze naye osobole ogitegeera. Omukulembeze yagisamalayizinze. In fact yagiwandiise mu buwanvu naye njagala ngisamalayizinge ereme kubeera nga etuuka wala, oleme butagitegeera. Omuvubuka oyo Masudi bwe bamutwala mu ddwaliro, attendant amala omujja eno mu bafu, amuteeka eno amussa mu intensive care unit, atandika okujjanjabibwa. Mukama amusaasira, amuzza engulu. Ab'ebyokwerinda abakulu mu gavumenti bwe bamanya nti ono omwana azza engulu, batandika okumwintimidatinga, okwagala okubeera nga bamusayirentinga, bamusirise, bamugamba owaaye toddamu okunyega ekigambo kyonna. Batandika omutiisatiisa. Abalala baleeta ssente bamugamba togeza n'obaako kyoyogera ku story eno yennyini nnyini. Musajja atuyagaana. Ekyaddirira kwali kubeera nga bamuteekako akazito akatagambika. Mu biseera ebyo NUP ng'eyambibwako bannayuganda era abawangalira ebweru bamuyambako, bamufulumya eggwanga, bamutwala mu refugee camp mu ggwanga erya Kenya. Abeerayo eyo, abeerayo ne Marinos Alexandria eyakamala okufa gye buvuddeko. Marinos Alexandria emboozi ye naye eryawo, bamukwata bamujja mu maka ge Alexandria nga bagamba bamusanze akuba ennyimba za Bobi Wine gwe bayita akayaaya ako, n'abagamba ono simu yaayo n'omukulembeze wange, ne bamutwala bamukozeeko ebyaswaka, bamusodomayizinze, bamukozeeko buli kimu, bamusiize siriimu, obulamu bwe ne busaanawo. Baddukira mu refugee camp mu ggwanga erya Kenya. Tebaakomaawo neno baasigala babalondoola nga Masudi ate kati yalabirira Marinos.
nene Masudi nga bw'omulaba afaanana kyokka nga yalabirira Marinos nga bayambibwako bannayuganda abawangaalira e Bulaaya. Twagala kwebaza buli munnayuganda wenna gy'okolera ng'oli Bulaaya naye ng'olina ky'oyambye ku struggle. Katonda akuwe by'osinga okuba ng'oyagala, kubanga gy'oli tusobola okugamba nti wamala oyina oluusi buli kyetaagisa okirina ne n'ogamba nno eno nsi yange. Nyinza okuba sobola tuuka ku ground kanyamba abaana bano. Bannange mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda azzeewo. Kyonna kye mukwata kibalire mu baana bammwe, bazzukulu bammwe n'abazzukulu b'abazzukulu. Guba omulandiro ogulizimba Uganda eddako. Balabe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bano abaana balamu kubanga mmwe, balamu kubanga mmwe. Singa mugaana okubayamba singa bafu. Gwe tunuulira oyo omwana bw'afaanana singa temuyamba. Mukadde kano ali mu ggwanga lya America. Kitalo nnyo. Marinos yatuva ku maaso. Y'obulamu bwagaana teyasobola kimekinga. Olwa disappointment ne stress bye yayitamu. Ali mu refugee camp yeetaaga eddagala. Tasobola ddi access nga bwadde waka baagala kumutta. Ye Uganda. Tugende ku mbozi ya Masudi. Njagadde kuyitira kakao nabyo nsobola obeera nga mbategeeza. Kakati Masudi baagala okubeera nga bamunyigiriza. Masudi addukira e Kenya. Batuuka e Kenya abeerayo mu mbeera eri awo. Teyeesobola, mulema, yakubwa yenna. Kitalo nnyo. Then twazzemu okulaba Masudi mu kuziika awo Marinos. Era NUP we tugambira nti ebbanga lyonna yeebadde erabirira Marinos ne Masudi mu ggwanga erya Kenya nga tetumanyi nawe bali. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaabivaako. Tebano tebabakwatako, si baana b'abantu. Nenga batugamba mbu eyo ye Uganda Human Rights Commission ekulirwa Mariam Wangadya. Kakati gye buvuddeko awo omukulembeze atugambye nti twasobola okubeera nga tukomyawo Masudi era ne tutandika okubeera nga tukola ku nteekateeka eyamba Masudi agende mu ggwanga erya America afulume eggwanga agende asobole okubeera nga afuna obujjanjabi. Era Bobi Wine agamba neebaza ne ssekwebaza yenna bannayuganda baganda bafe abawangalya mu diaspora okubeera nga mutuyambyeko okufuna visa for him to be able to go for advanced medical treatment abroad. Era agamba omukulembeze ayongerayo wano n'agamba nti we thank God that he is now safely in the United States today. Olunaku olwajjo Masudi yalandinze ku land of opportunity America. Era aganti story ye eyokulibwamu olukwe ensi ye yamulyamu olukwe. Indeed yamulyamu olukwe. Wano toyina nawo kiwakanyiza. Yamulyamu olukwe. Story eyokulibwamu olukwe ensi ye. Obulumi disappear, resilience and hope. We shall be praying and hoping for his full recovery. Very, very grateful to the comrades in the diaspora who are assuring that he has a very comfortable city in the United States as the betwabyogerako. Masudi esaawa eno
ali mu United States. This kino kyenvo bagamba nti mwe ensonga. Labayo bakuba Ashraf Kasirye ali mu United States now. Bamu operatinga twetumanyi tadda mulamu. Katonda kyamusaasidde mulamu. Bamukolako operation negenda bulungi. Sajjale negenda bulungi. Sadan Magic bamukuba ne bamuyiwa wano wonna n'amannyo. Kati mulamu. Eyamukuba yabadde amuzzeemu mu kiibi. Mukama mulungi bakebedde akawanga nga mulamu. Ekyo nakyo ne kibeeraawo. Ani omulala ye Marinos Kitalo ye yafa. Ono Masudi twongere okuteekamu essaala. Oba oli awo anaasobola okuddamu ne n'afaanana ng'omuntu. Kino tekiriwo ku lwa NUP yokka, kiriwo ku lwa mmwe bantu mmwe ensonga mmwe. Bannayuganda abawangalira e Bulaaya ne wane ewaka, naye mostly abawangalira e Bulaaya, kubanga ate abali ewaka ennaku nabe bayonka butaaba, ennaku ebayonka buteddiza. Naye mmwe abafisa ssente zammwe nga muyina n'ebyo zikozesa ne mugamba bannange twagala okuddeeka katutereezeeka. Bale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda akibabalire, akibaweere omukisa. Abamukumwe mukuze naye ogw'omulandira gukulire mu baana bammwe, bazzukulu bammwe n'abazzukulu abazzukulu bammwe, baganyulwe mu nsigo gye musize mu nsi eno. Mwebale nnyo. So ye Masudi emboozi ye nga zizaako gitemaatema osobole okubeera ng'ogitegeera tuleme kulya budde bungi. So yeeyo. Then ngenda kuggalawo n'emboozi ye Kasese. Emboozi ye Kasese eno nagisanzeemu ebirumira. Twagikoze jjo. Producer tuyinawo obudde. Soko tuwa katambi kano. Katuwe then nsoke njibalukire nze nga bwe ntegeera oba bwe nagirabye. Bwe ndowooza eno ngenda wandowooza yange. Ese bakedde mu bukuukulu okwewunaganya ku bulumbaganyi obukoleddwa ku barracks za poliisi mu kitundu kino nga busaasaana. Tukitegedde nti abatamanya ngamba abakoze obulumbaganyi buno baze ku ssaawa nga 11 n'ekitundu nga balina amajambiya olw'okulwanagana ne kutandika era nga kwabaddemu n'okwesooza kw'amasasi. Balumbye ebifo bibiri wane wange Kasese, balumbye Kasese police barracks ne balumba ne Lugenda babadde ne Butida ne babeera n'amajambiya ne beera na binne obaka kugambye nti ebidagala bino bibesiga ebiganda oba ebikonjo oba biki. Okusinziira ku RDC w'e Kasese, Lieutenant Joe Walusimbi, abasirikale ba poliisi 5 balumiziddwa mu bulumbaganyi buno, songa era waliwo n'obuyumba bw'abasirikale 2 obwayononeddwa nga n'akamu ku buno kateekeddwa omuliro. Kyokka poliisi yakwataganye mangu n'amagye okugezaako okufunza abalumbaganyi era nga tukitegedde nti abasukka mu 15 ku bo battiddwa so nga abalala abali eyo mu 30 bakwatiddwa. To thank police and UPDF for having arrested a good number of them. I know they will speak where they came from and their motive. I want to tell the people of Kasese, more especially the youth, that we are seeing some of them are young people, though there was 1 or 2 old men, but mostly the young people. I want to tell them that they should embrace work. Very early in the morning, my dear youth, wake up and work. This business of radicalization or being radical and supporting terrorism is very negative. Omu ku balumbaganya abattiddwa tusanze yeebulunguddwa ab'ebyokwerinda ababadde batandise ogwabwe ogw'okukuŋŋaanya obujulizi kwe bagenda okutandikira okunoonyereza ku bulumbaganyi buno. Omulambo guno gubadde mu luggya lw'ekkanisa eyitibwa Grace Cathedral ng'eno eri Kinyana Mpindi ne barracks enkulu ey'e Kasese eyakoleddwako obulumbaganyi.
nga bakyali awo waliwo omujaasi omu aliko kye yeekengedde mu nsiko erinaanye ekkanisa eno era tulabidde awo ng'ab'ebyokwerinda batandika okwekwata enfo. Ekiddiridde kubadde kwolekeza nsiko eno byasi okusobola okufunza abo bonna ababadde bayinza okuba nga beekweseeyo. Oluvannyuma kizuuse nti wabaddewo omuntu omu era ng'ono agenza okuggibwayo ng'ebyasi bimukombye ng'asigaddeko kikuba mukono. Ono oluvannyuma ateereddwa kabangali ya poliisi n'ayongerwayo mu ddwaliro. Mu ttawuni y'e Kasese ebyokwerinda byongedde okunywezebwa era ng'ebimotoka by'amagye bibadde birawuna luguudo ku luguudo. Nebuuzizza omusirikale omu yawulidde ekyenyeenya ne yeekengera. Bwe yeekengedde ne balyoka batandika ne basooka batandika okkuba amasasi nga gwolekera ensiko eyabadde awo ne bakwasa omuntu. Bano bazze ne balumba balakisi ate oyo ye n'asigalawo. Kakati poliisi olunaku olwajjo yafulumiza statement. Njagala katono nnyo njiyitemu. The Uganda People's Defence Forces UPDF releases statement on a series of coordinated attacks carried out by armed groups targeting police and military deployments in districts of Bundibugyo, Kasese and Fort Portal. Obulumbaganyi buno njagala gwatuwuliriza era ngoberera ndaba. Weebuuze lwaki obulumbaganyi buno bwatuusewo mulundi gumu. Kyenjagala gundi ezitoyo eyo. Lwaki obulumbaganyi buno bwatuusewo mulundi gumu? Ekyo olina okukyebuuza. Mulundi gumu. Kino kisoboka. Tuddemu tugambe tekisoboka. Sinti tuwakanya ab'ebyokwerinda tekisoboka kulumba bitundu bino mulundi gumu. Ekyo tubeere b'amazima gikendeezeeko. Tubeere b'amazima kino tekisoboka. Era abakulu muyeyeeyo kirala ebyaddala. Then ensonga endala, poliisi yawandiise ebbaluwa eno ng'egamba nti the incident accused today November nga 2025 egamba nti bano babadde batagetinze babyakwerinda wabula poliisi egenda kukola ekisoboka okulaba nga embeera eno yonna egimalawo. Tuwe akatambi ka gundi. Tuwe akatambi k'oli omusirikale yabadde akutte omuntu. Yes. Tufunire akatambi ak'omusirikale yabadde akutte omuvubuka. Then mu katambi kano njagala tusooke tuwulirize eddoboozi eririmu. Hey. Now our forces on the ground see that we normalize the situation. Yes, sir. Is this people related to the DRC or to the new group? I can't tell exactly, but maybe after the investigators have done their part, then I'll be in position of informing you. Mwakute suspect. Bwe mwamaze okukwata suspect nga mumulina olwedde mumukutte abasirikale abalina obumanyirivu abakugu ne mugamba aka tumunywezezza n'empingo tugimutaddeko n'eki kye tuyinza okukola tumukuba amasasi. Ki ekyabadde kimukubya amasasi? Be mwakutte bo be baliwa
15 be mwakutte Mogani wabalabyeko 15 abalamu be bakutte naye ate gwe tulaba mu katambi gwe bakutte bamukubya amasasi ne bamutta then wanu waliwo obulimba kubanga be mutugani mwakutte tetubalaba ne gwe tulaba mwamusse mugamba nti mwasse 15 si bwe kibadde gwe mugulire eri olabyemu emirambo gye 15 ogirabyemu ebifaananyi by'abantu abatambula biringa 3 abattiddwa then wano abamu munatusonyiwa bwe baripoti mugitereeze bwe mba mwaganye okukwatagana bijjeeko ku screen bwe mba mwaganye okukwatagana mutufunire yakalala kano ko wallahi nedda nga bwe twajja wano nyongero bategeeza ffe tuba tetuwakanya byaba kwerinda tutunuulira ebintu bino ne twebuuza ebibuuzo then kiri eri police n'ab'ebyokwerinda okujja mutubuulire ebintu ebiri kiriya ffenna bye tusobola okutegeera kuba sinze nzekka abuzaabuziddwa n'abalala omulimo gwange si kujja no kuwawuwi bantu kutunuulira 15 baafudde ddala emirambo 15 mwagitulazeeko nkinedda abasoba mu bameka twabakutte mwatulaze ku bakwatiddwa lwaki ono gwe twalabye katambi ye yattiddwa barracks ne balumba bundi bujjo Kasese n'ebirala bundi bujjo Nakasongola nga babalumba lunaku lumu ate ne mumala ne mutuga nti bano bantu ba bulijjo nawulidde oba ye RDC nga bavubuka bagende bakole kwabaddeko abasajja abakulu nga 2-3 ogamba bagende bakole olinga agamba nti bavubuka ba mukaseesaawo bavubuka b'ebundi bujjo be bakoze fujjo lino kakati ffe tujja kuddayo tutunulye ebbomu ezaabaluka mu Kampala tusinzire ku bbomu nga nammwe mwajja ne mukonfaminga nti tewaliwo batujju naffe tugenda kakasa okutuuka nga muzze ne mutuwa report entuufu tugenda kakasa nti amazima gali nti wano waliwo mizannyo wano waliwo ki mizannyo abo si batujju nedda temutulimbaawo temutugamba nti bano batujju nedda mujja tugambayo ekirala sigenda sukkako wano yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda Katonda omulungi ow'ekisa abampeere bye musinga okubeera nga mwagala mwenna abagoberera omukutu guno ne bannayuganda okutwaliza awamu mbadde ne Morgan Kulenzi mu kiseera kyekimu yabadde ne ku mapeesa Katonda abatukuumire mubeere bulungi mweraba